ya basa ye mukulu oyo gobayita Hajji Haruna Mubiru. Hajji Haruna mawulire muli gabadde gatambula olunaku olwaleero amakya gonna abantu bangi bakubye amasimu nga beebuuza mpoja amasimu gawezeeko nga beebuuza Hajji Haruna bituufu biki ebitambula. Hajji Haruna nga batugamba nti amule gadde gatambula mbu Hajji Haruna afudde. Hajji Haruna owa Cream Production omukulu oyo embeera nga busobodde okuba ate ng'etambula. Hajji Haruna asobodde okuba ate ng'avaayo ku migudu gye egya Facebook n'avaayo okuba ate ng'ayogera ki n'ategeeza nti oba oli awo baawubisibwamu. Waliwo omukulu eyali manager wa club gye bayita club governor abajjukira Angenois Mystic abaaliyo mu biseera ebyo. Omukulu oyo eyali manager w'ebbaala eyo oba wa club eyo omukulu gwe bayita Haruna Muwonge oba nanyini Ham Sounds omukulu oyo yafa gye buvuddeko. Kati amawulire abamu ndooza bagasigase. Hajji Haruna ye nga bw'ategeeza mu katambi agambye bw'ati binyuma goyaga pozi kuyimba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya ne dobozi Hajji Haruna Mubiru nkyali mulamba nange sinafa abagenda bambika nti nafudde sina buzibu na alhamdulillah sina wannuma ndi bulungi. Era tugenda ku mukolo mu Kigogwa tuvuga tugenda kukola kikuyimba tulina nnyo tabu tulina Hajji Uzaifa wano Hajji wange mulamu bachamu nkomide era asabamu ebyo Allah mpemu obuwangazi ayongere bwongezi buwangazi ngate nabo mu makindi awo tulina kuba ku papazi ku Valentine's Day. Alhamdulillah Mungu achampadde obulamu sina tabu sina numa naye yafayo oli Haji bali wamutania Hajji Haruna owa Ham Sound. Nisaba Allah musonyiwe amusobako kati abantu bwe bagamba Hajji Haruna baba bamanyi nti nze ne alhamdulillah nkyali bulungi. Ndowooza ensonga ozitegedde ebya Hajji Haruna Mubiru geego agabadde gatambula. Hajji Haruna akyali mulamu. Hajji Haruna akyali mulamu geego nno kati wulira ayina akayimba akapya.